tetugenda kukola bo bye basuubira nti tugenda kubikola. Ekisooka mu njogera yaabwe bansalidde omusango. Bansalidde omuki? Omusango. Nazaalibwa ndi nnabbi. Ate walokoka myaka ena emabega. Weebale nnyo. Emyaka ena kati nga ndi mulokole obutuufu wennyini nze mulokole owa ddala. Waliwo mulokole atali wa ddala. Waliwo mulokole atali wa ddala. Atya. Weebale nnyo. Bebo bowulira bashankala baba lwa katakata soda fanta coca-cola. Tewali wonna Yesu wayogerera gwe muyita Yesu Yeshua tewali wayogerera nti nno tumusinza wala naye agamba oyo kitange era kyobula agamba nti nno ali munze era aba mu kitange. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Mbalamusizaako mikwano ensi y'obunnabbi n'obwannabbi bangi we bagiwulira bingi ebibajjira mu bwongo bwabwe. Bangi abalina okukkiriza ate era weewaawo tosobola kwawukana n'abo batalina kukkiriza mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula ebiseera ebisinga kijja nnyo eri omuntu okutwala akadde awulirize asobole okubeera nti yeesalirawo wabula ng'amaze kubanga afuna okumanyisibwa. Nabwe kityo bwe buufu bwe twandibanga bwe tugenda okutambuliramu olunaku olwaleero abasidi omusunsuziri erinnya eryange omukutu gwe tuliko gwe guno gwennyini ogwagaliwo. Olunaku olwaleero ndi ku Mubale Redeemers Arena Ministries International era nga omukulu gwendi naye ye omununuzi Prophet Mubale Mudubi agenda kuba nti ebigambo tugenda kubigamba. Ndi musanyufu nnyo nnyini ddala okubeera naye ajja kubabuuzaako then tujja kubanga tugamba ebigambo mu buufu obunsaba ombuulize ku mulabi. Mbalamusizaako mu linnya ery'amaanyi ennyo erya Katonda Tonda eyatonda eggulu n'ensi oyo Tonda w'abajjajjaffe amawanga gonna gamusinzenga gamutenderezenga mu nnimi zaago. Mbalamusizaako abaana n'abazzukulu. Amiina. Endiga muyinza okuba nga mwetegulamu oba ne musika ne munyiga next. Endiga n'embuzi. Endiga tozeetaagawo. Amiina. Kirungi nnyo nkoze bulungi nnyo era obuufu obwo tujja kuba nti tubuyitamu. Okusookera ddala just njagadde kugamba nti first things forward waliwo akatambi akatambula ak'ennyaanya. Njagadde omulabi amanye nti mwenye gwendi naye mu kwanjula okwo njagadde mwenye amanye nti nabbi gwe walabye mu katambi akasaasaanidde eggwanga n'ebweru eyabadde agamba nti nno waliwo ennyaanya ez'enjawulo oba ez'omukisa ezirimiddwa ku ttaka ery'omukisa gwendi naye ekyo tukikomyawo tujja kuba nti tutambula eyo tujja gendayo. Okusookera ddala omuntu ayinza okubuuza nti Prophet Mubale yaani era erinnya eryo nze ndi pronouncing bwe tukansuubire nti kiryoke. Omuntu waabuuza nti Prophet Mubale yaani oyinza kuba nti omugambo otya? Prophet Mubale oba nabbi Mubale gwe mubiri ogwalondebwa mu mibiri okuweereza Katonda. Prophet Mubale oba nabbi Mubale gwe mubiri Katonda oba kyekibya oba is the vessel Katonda gye yalonda okubanga ayolesezaamu amaanyi ge n'ebyamagero bye. Yes. Era nga musajja munyoli erinnya Mudubi nalisikira ku jjajjange okuva ebunyoli eyo yali musajja muzibu yatulanga ku lugali n'asaabala n'agenda. So amaanyi ago ge gamu gentambuliramu ate maanyi ga bwa Katonda. Amiina. Yes. Nga sinnagenda wala nja kusookera ddala ku bwenyi bwo oba ku ndabika engeri y'omuntu gwewerekedde bwakulaba. Ebiseera ebisinga omuntu ayinza okugamba nti oli rasta era nze nganze ali wano kyekyankwata interest yange yali nnyo kubeera nti oli rasta. Kijja kitya okubeera nti rasta ate nabbi ebyo bikwatagana bitya era kijja kitya naddala mu nsi mwe tulinga tukimanyi nti bannabbi babeera basajja abasala akabiri ne bakamalako oba ne kabeera kakati nga kakomawo kijja kitya okufaananako mu buufu obwo? Kyawandiikibwawo nti bannabbi basala akabiri ne bakamalako.
anti ffe bwe tukuze tulaba bw'osoma mu second Samuel tulaba Samuel nga alina enviiri mpanvu era yazisalangako buli mwaka ng'azikendeeza ng'ovuddeeyo otulaba mu kyabalamuzi Samusoni ng'alina enviiri era gyali emiguwa 7 ku mutwe gwe zezimalayika 7 gy'emyoyo 7 egikiikirira Namulondo otegera ne gwe bayita Yesu gwe bayita ki ngambye gwe bayita ki bo gwe bayita ani yalina enviiri so Katonda tatonda mibiri naye atonda myoyo kyova olaba mu njogera ffe Abaganda bagamba nti omuntu tozaala mwoyo naye ozaala mubiri kyovula mubeera nga muli baluganda nga mufaanagana naye ng'endowooza zammwe zanjawulo kati so Katonda mwoyo endabika ate sijja kufaanana nga ggwe wabula buli omu Katonda alina engeri gyamuwamu endowooza ye era engeri gyamukozesaamu kuba yiye muki mwoyo so endabika yange endabika y'omuntu si kyekikulu genda kulya mu street bangi bakubba amasuuti naye bafere bazibu ne mu makanisa mayitirivu nnyo bafuuse ekirala babbi bayaaye kati ate ekinsinga okunsensa ndaba agabbi ate nga gayitanze omubbi nawo tujja kutooka so ekintu kyokka nze kyendi seefuula I'm in my like originality oba njogedde oluzungu oluzungu naye ndi ekyo kyenkola kitegeeza omuntu yenna ajja gyendi tasuubira muntu yenna kwefuula ajja ng'amanyi kino kyendi teweefuula wabula oli ekyo seefuula ndi kino yes ndi kino kyolaba nkuma akabandi nkola ki wondabira wano nva ku ttaka ettukuvu kujjayo nyaanya irozirabya so ekyenfaanana si kyekikulu wabula omutima gwe kyekikulu ebikufulumamu kyekikulu ye taata wange okay neyanza nnyo okusookera ddala waliwo bannabbi waliwo n'abasumba oba waliwo ba prophet waliwo ne ba pastor lwaki nabbi era lwaki prophet mu buufu buno lwaki toli pastor nobeera nti oli prophet okay ekisooka osobola okubuuza nabbi kyeki era prophet kyeki era ne pastor kyeki bw'osoma mu bitabo Bible abasinga bonna gye bakulembeza tulaba nga omubiri gwe bayita Yesu ebitone bya mirundi 5 tulina kye tuyita abasomesa tulina kye tuyita ababulizi b'enjiri tulina kye tuyita abasumba tulina kye tuyita abannabbi tulina kye tuyita abatume bayita baaposo kankati pasita ebiseera ebisinga bino ebirabo tebitegeera birabo bibiri nabbi ne pasita kankati pasita yaliwa lwaki siri pasita pasita kitegeeza musumba omusumba kitegeeza mulaalo aba asumba ndiga olwali lugero kankati abali mu kiti kyabwe ekyokusumba endiga n'embuzi babeereyo ne nabbi tasumba ndiga tasumba mbuzi nabbi aba mutume era nabbi aba mulanzi enzaalibwa ye enkula ye byalaba n'ebyo bigenda mu maaso kati nze ndi omuntu alaba emyoyo ndi omuntu alaba emizimu ndi omuntu ayogera n'emyoyo ate nga kiviira ddala mu nsibuko yaffe ey'abanyoli anfuna bulungi kati ekyo nebyenkoze wobuuza abantu wano bonna ne bewulabako ne bwatandikiddeko byenkoze n'ebigenda mu maaso biraga ki kyendi anfuna bulungi mu originality eri gyoyogerako webale nnyo mu originality egyenkola ki gyenjogerako ate era osobola genda mu Bible nawo Bible nsomerako mu Joel 2:28 egamba etya Joel 20 oba Yoweeri okay 2 28 egamba etya okay let's see
egamba nti promises that God will pour out his spirit on all people, meaning that both men and women, young and old, will receive spiritual gifts and experiences. Oluzungu olwo saagala nnyo olugira Oluganda tukozese Oluganda. Weewaawo. Awo olirituuka oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange kubonna abalina omubiri. Ndifuka omwoyo gwange kubonna abalina omubiri mpulira. Kale batabani bammwe ne bawala bammwe balikola ki? baliragula. Ate era ne bituukirira. Genda mu bikolwa by'abatume 2:17. Ebikolwa by'abatume 2:17. Yes. Olwo olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma. Zino tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Mpulira. Bw'ayogera oyo Tonde yatonde Gulunesi Katonda w'abajjajjaffe. Ndifuka aliddira omwoyo gwe n'agufuka eri abalina emibiri bonna. Batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula. Olwaleero ekikukozesa kino oliko omwoyo Katonda gwe yafukako okukozesa kino. Y'omuntu osobola nti asobola ekikola. Oliko omwoyo eyatunuulira lasita n'otamuyita kunoga kandabe kyekirwano oyo mwoyo. Akategera kanto? Nkuzeemu ekibuuzo kyo. Nkizzeemu. Kale bwe tuva awaawo ebiseera ebisinga omusumba oba nnabbi n'abatutwala mu nzikiriza babaako n'ensibuko. Ebiseera ebisinga naddala mu bulokole. Obulokole nga bwe tumanyidde ebbanga ddene nti tebwaliwo wano bwajja buzzi. Oyogedde ekituufu ate nayo. Ekibuuzo kijja kubeera bwe kiti walokoka ddi? Nalokoka ddi? Kankati kiri bwe kiti. Obulokole kye ki? Obulokole kwe kubanga okyuka okuva mu kintu ekitali kikyo kyotategeera era ekitakugasa noddamu ekyo ekikyo kyotegeera. Era nga tulaba omuntu aviirako obulokole gwe bayita Yesu, bo gwe bayita Yesu, nze gwe mmanyi nga Yeshua mu biseera bya Isirayiri. Naye kiki ekyamuleeta? Ekyamuleeta kwe kulokola abaana bano, kwe kununula abaana ba Isirayiri abaali mu slavery, abaali mu buddu bw'Abaroma, okubazzaayo ku nnono y'abajjajja baabwe, kyova bamuyita the Lion of Judah, ava mu kika kya Yuda. Webale nnyo okubazzaayo. Kakati kitegeeza nti obulokole omaze nalokoka nti okibuuziza nti walokoka ddi? Emyaka giri ena emabega nga ndi mulokole kankati n'essaawa zino ndi mulokole, nze omulokole omutuufu. Yes. Ekitegeeza obwannabbi obumazeemu emyaka ena. Obwannabbi nazaalibwa ndi nnabbi. Ate walokoka myaka ena emabega. Weebale nnyo. Nazaalibwa ndi ki? Nnabbi. Nate walokoka emyaka ena emabega. Weebale nnyo. Yesu bwe yazaalibwa teyawonyezaawo bantu. Yatandika okuwonya abantu n'okukola ebyamagero ku myaka 3. Ezekeze yazaalibwa aliye wabula obukozi bw'ebyo bye yalina okukola n'abikola luvannyuma. Okutegeera kiki yalina okukola yakitandika ku myaka ameka? 3. Okategere? Kati so nze emyaka ena kati nga ndi mulokole obutuufu wennyini, nze mulokole owa ddala. Waliwo mulokole atali wa ddala. Atya? Weebale nnyo. Beba bowulira bashankala baba lwa katakata soda fanta Coca-Cola. Yes. Bavuga abantu okubanga they take them into slavery. Toyinza Katonda gwe fena tusinza mizimu na misambwa. Kati gwe bawulira emizimu gye tusinza gyabali bakyeru patenga bo emirimu gyabwe gisinga bali babayita batya abaguzi b'abaddu, babayita batya slave hunters. Slave traders. Slave traders. Okay. So kati tegeza buli lwobanga tewali ddiini n'emu gy'owulira mbuno yava mu Afirika, zonna z'abakyeru pe. Kankati kitegeeza abo tuli baddu. Kankati omulokole omutuufu kyekirwa
olokoka ng'ova mu ekyo ekitali kikyo katonda kyataakutonderamu nodda mu kikyo. awo wetunafunira ekibuuzo ekirala ku banno bali bwe wabadde oyogerako zo tujja bagendako ebisaanyizo ebyokufuuka nabbi byebiriwa kozi waliwo oli ayinza okubeera eyo naye nagamba nange nno kayogedde awo ndabika nazaalibwa ndi nabbi. Ebisaanyizo ebyo byebiriwa omuntu okufuuka nabbi? Ebisaanyizo omuntu okufuuka nabbi alina kubeera na bisaanyizo ki? Bino si bitabo nti byakusoma era bangi abeeyita bannabbi naye wali ogenzeeyo. Agamba tino tulibalabira ku bikolwa byabwe. Tulibalabira ku ki? Ku bikolwa byabwe. Kankati bannabbi ba mirundi ebiri. Waliwo nabbi nga ye yazaalibwa nabbi. Ne wabaawo ne nabbi afuna ekitabo ky'obunabbi by association okubanga atambudde ne nabbi n'afuna amafuta ago. Onfuna bulungi? Kankati nga yasomesebwa ki? Busomesebwa. Kankati obuze ekibuuzo kino ebisaanizo ekibuuzo ky'obuzizza kyansi. Onfuna bulungi? Kyansi nti yo ensi era mulanga bweraba. Njagala ongendere mu Yokaana 15 Yokaana 15:17 Yokaana 15:17 Katonda yeebazibwe. Amina nnyo. Tuli mu kitabo kya Yokaana essula 15 mbalagidde bino mwagalanenga. Ffenna tulina okwagalana newankubadde abamu tebaagalana obamanyi. Beesojja ensanugula ku palupitisi zaabwe mwagalanenga ekyo kiragiro. Genda kuluddako. Mpulira. Ensi bw'ebakyawanga. Mpulira. Mpulira. Singa tubadde bansi ensi eyagala ebyayo byebisaanizo. Ensi eyagala bakubuza empapula ziriwa wasoma ki qualification oli wa senior 4 oli wa senior 6 twatugende wagenda mu theology mu theological institution webale nnyo nze sina theological institution generally n'okukyogera sibimanyi naye ate oleetwa owa collegist n'omuteekaawo kale ne tubiisanya. Ensi eyagala ekyaki ekyayo. Kati ensi eyagala qualification, ensi eyagala ebiwandiiko, ensi eyagala empapula. Ne bameka balina ziddiguli nga bataya butayi tebalina mirimu? Bameka abasomye nga tebasobodde okubaako kye batandikawo naye nga bajjajjaffe batandikangawo amasepiki amasigiri bakolanga ebintu mu miti. Ku Sande ngenda kwambala lubugo ku lubugo ago magezi g'abajjajjaffe amagezi agagakola olugoye mu luki mu muti olubugo omuti ne bagukolamu oluki olugoye. Kankati ki agenda maaso naye kubanga temuli bansi olw'ensonga siri wansi naye nze nabalonda mu naye Katonda oyo tonda abajjajjaffe ffe yatulonda mu nsi si bantu be batulonda yakulonda. Era wabaana akulonda teyebuza ku muntu yenna, teyebuza ku maama wo, teyebuza ku taata wo, teyebuza ku waluganda yenna. Kobe gwe taatwa kunebuzaako tete wali muntu gwosobola okwebuzaako mbu yatandika bwati no we nalinze ne Katonda wange oyo tonda wabajjajjange. Mpulira ensi kyeva etukyawa byowulya kati nawulidde waliwo egguliro baani yali kubye nti pasito omufere nabbi fake prophet bwedda babinsindikira linki mpitirivu nnyo ziri ku masimu okategedde ekintu naye nga naye yataddeyo ekyo okusinzira ku ki kyakola ki kyamanyi no si kyamanyi kyalowooza si kyalowooza ekyensi kyeyogera si kyalowooza ate si kyamanyi ali ku kyansi kyegenda mu maaso olw'ensonga omu ku bataata baffe bye yayogedde okategedde kati ensi kyeva erikola ki etukyawa kati I don't mind and I don't care ensi okunkyawa kasita Tonda yatonda eggulu n'ensi abanga yakola ki luweddeyo ensi kyeva ekola ki nkuzeemu bulungi kati ebisaanizo by'ensi byansi era abansi baki ensi eyagala ekyaki ekyayo naye
ffe twalondebwa mu nsi nze nalondebwa mu nsi kyovulaba nebyenkola si bya bulijjo oli atunuulira ennyaanya ng'atunuulira nva mu nva soka nze ntunuulira ennyaanya nga njirabanga omukisa blessing Okay. Yes. Kale neyanza nnyo. Wetugenda okugenda ngenda kuyingirirako ddala mu church Mubale Redeemers Arena Ministries International. Yes. Bwenze nga netegereza ebikolebwa wano nebibeera wano cause njagala kugamba nti nakozeeko story olunaku lweggulo story yabadde era esinziira ku musumba omu nze yakoze story zabala ne bawandiikako ebigambo ebirala but nagikoze ku YouTube cause yabadde esinziira ku basumba banno bye babadde bakoze eki bakoze so njagala kuba tochi nga tusookera ddala wano ku International Arena then tugende walala okusookera ddala bwenze nga ntunula nalabyeko ekyokubeera nti mukozesa embeera y'okugamba nti tonda katonda ate bwentunuulira church endala zikozesa Yesu Kristo omwana wa Katonda. Yes. Kati nga muli nandyetaaze okumanya n'omulabye eyo amanye lwaki bwe tuba nti nno okusaba kugenda mu maaso wano mukozesa tonda katonda kozi lwe lulimi lwempulidde tonda katonda tonda w'abajjajjaffe. Yes. Wenjagala otukubire tochi otuyambeko otulete up to speed fe abeebuuza kankati ekisooka simanyi erinnya Yesu lyavaawa abalikozesa okategedde Yesu simanyi lakola ki lyavaawa sijja kulimba wabula Jesus yensobola okumanya nti nno yatandikira mu bazungu Bungereza ne mu Amerika yatandikira eddiini ye kirokolo ba born again naye nze gwe mmanyi oyo gwe boogerako ebikolwa bye ate nga bamwogerako bwogezi tewali kitabo kyonna kye yali awandisa olaba bamwogerako bwe kiboogera ava Isirayiri gwe bayita Yeshua ate Yeshua onfuna bulungi ogambe nti mwana wa Katonda oli mwana waki anti nange mba mwana wa Katonda weebale nnyo kati kitegeeza oyo Yeshua gwe bayita Yesu mwana wa Katonda si Katonda oli mwana wa Katonda ndi mwana wa Katonda oli mwana wa Katonda akategete sitaani kitonde kyani kya Katonda weebale nnyo nekyagobwa okuva waggulu weebale nnyo omanyi lwaki kyagobwa okuva waggulu bujemu buki bujemu bwoba n'abaana babiri omu nga dokita omu nga malaaya bwe bajja waka malaaya omugoba aba mwana wange weebale nnyo ate omubbi omugoba aba wange ze yamuzaala weebale nnyo nawe kimanyi dokita olina womukkiriza okuyingira omubbi wontamukkiriza kuyingira anti ayinza okubba byasanze weebale nnyo kankati bonna basigala baki baana naye ng'oyawula mwani gwoteresa ekyapa neki n'endagaano akategera kantu ako kankati wano gwe bawula kati nkuziza ogambye dwaki twogera tonda yaani bwe njogera ekigambo tonda okivuna otya mu luzungu creator tondawo create titegeeza omutonzi yatonzewo abaani omutonzi abaani Katonda oba tonda atonda butonzi oyo tonda w'abajjajja atonda buki butonzi kati lwaki tugamba nti tonda eyatonda eggulu n'ensi oyo tonda w'abajjajjaffe buli tukyogera ayongera okutonda ebipya amagezi okumanya n'okutegeera muffe tonda eyatonda eggulu n'ensi tonda w'abajjajjaffe kyova olaba ombuziza tonda lwaki wano mukozesa nnyo tonda ne mutakozesa Yesu Kristo omwana wa Katonda olubereberye essuula esooka n'okutandikirawo Katonda yeebazibwe amiina olubereberye essula esooka n'okutandikirawo bagamba olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi kitegeeza oyo yakutandika ate yakomekereza okitegera weebale nnyo ye alpha and
omega ye alpha and omega. Ate tewali wonna Yesu wayogerera gwe muyita Yesu Yeshua, tewali wayogerera nti nno tumusinza, wala naye agamba oyo kitange, era kyobula agamba nti nno ali munze era aba mu kitange. Yokaana 15 n'okutandikirawo. Weewaawo. Aha. Nze muzabbibu ogw'omuti ne kitange ye mulimi. Ne kitange ye muki? Ye mulimi. Ye teyayita kitawula ne kitawe ye muki? Ye mulimi. Kitegeeza ye mwana. Ne kitawe ye muki? Ye mulimi. Ate nawe wagambye oli muki? Mwana. Nange ndi muki? Mwana. Kitaffe ye muki? Ne wokola otya nga emirimu gyonna nga kitaawo tanakukkiriza yatonda eggulu n'ensi togenda kuwungula, kati ye mulimi. Emirimu gyaffe yagirabirira yagiriisa gye kitawe alaba muyita kitawe nawe oli kitaawo. Kati yatonda eggulu n'ensi eyo tonda wabajjajjaffe. Yensonga kitukikozesa ekigambo ekyo, ensonga ne Yesu gwe muyita Yesu Yeshua ne yakikozesanga. Yes. Wenjagala mbuulize obulokole, born again faith, butambulira nnyo ku Yesu Kristo. Impulira. Then bw'oba tomukozesa, kitegeeza nti gwe toli kitundutundu ku born again faith. Enzikiriza y'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Akategedde? Oyogedde enzikiriza y'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Nzikiriza bwe nkyovula kati leero ndi wano nsonga nazaalibwa omulundi ogwokubiri sandibadde wano. Kitegeeza oli born again. Ndi born again, nazaalibwa omulundi ogwokubiri. Omanyi kye kitegeeza? Naddamu nenzaalibwa omulundi okola ki? Ogwokubiri. Nazaalibwa ogukola ki? Ogusooka. Niwe nazaalibwa ogusooka nembuzibwa. Kati nenzeeyo nenzaalibwa ogwokubiri. Oyo omusajja yakyogera bamuyita Nikodemasi. Mu Yokaana 3. Nikodemasi mu Yokaana 3. Yokaana 3 n'okutandikirawo. Amiina. Tuli mu kitabo kya Yokaana essula y'okusatu n'okutandikirawo wagamba. Aha. Awo waliwo omuntu omusajja ow'omu Bafalisaayo. Abawakanyi. Awo kanzima okimanyi Yesu tayawo mu mirembe teyakayanako nabasamize. Obuzibu teyabufuna nabasamize. Nababuwangwa nannono. Okimanyi yabufuna n'abanaddiini. Kati kyekimu bizzeemu, okimanyi Yesu yakomawo dda. Lwaleero okimanyi kankati nze obuzibu bwenna bw'abanaddiini. Omufalisaayo najja. Genda maaso. Erinnya lye Nikodemo. N'agamba atya? Omwami ow'omu Buyudaaya. Ow'omu Buyudaaya nga muki mufalisaayo muwakanyi bannaddiini mpulira. Oyo najja gyali ekiro nga akootakoota. Gwekimanyiza waliwo abajja gyendi ne mu inbox tukoze tuti naye nga mukale tasobola kuvaayo. Amma agenda maaso. Oyo najja gyali ekiro n'amugamba Labbi. Tumanyi Labbi kitegeeza musomesa, labbi aticha. Yes. Oli muyigiriza mpulira eyava eri Katonda. Kubanga tewali muntu ayinza okukola obubonero buno bw'okola ggwe. Kankati abantu bonna bakimanyi n'abasumba bannanga abaliwo bonna bakimanyi ne bemboleza no bakimanyi nti nno ndi wanjawulo ate ndi mulalamuko olw'obubonero bw'enkola n'ebigenda mu maaso. Obujulizi bwonna obutuuka ne twatugende bakimanyi bulungi nnyo naye beeyisaako ate mbali just mu fear. Yes, genda maaso. Wabula Katonda ng'ali naye genda ku lwokusatu. Yesu n'addamu n'amugamba ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Ngamba abaali eyo abaddugavu bonna and Africans all over the world, if they don't become born again, if they don't accept to be born again, they don't going to see any peace and any freedom in this world, on this planet, or in this African planet. Ozaalibwa otya omulundi ogwokubiri? Ozaalibwa omulundi ogwokubiri ng'oddayo ku nsibuko y'abajjajjaabo. Tugenda kukiraba. Olwaleero wanyanjulidde sister wange ne brother wange. Naye sister erinnya lye nawulidde ya Kiwalabu. Asobola okugenda n'afumbirwa Omuwalabu. Bamuwera wakatwa oyo gwolaba. Omuwala omulungi afaanana bw'ati n'afuna omuwakatwa naye nga
naye ng'erinnya lyalina lya kiki Yakiwalabu. oyo muganda wange erinnya lyempulidde litabika oba lya Roma lya Kikristaayo kale agende Bungereza azimbeyo ennyumba kale agende Kantibala ayingire buli wamu wayagala okategede kikyengeza kugamba naye ate wano mu Afirika njo muddugavu tewali wakugirwa kuyingira kuba ali wakati addemu azaalibwa omulundi ogwaki ajjeyo ne gali amanya bwonna gye mutambulira mukulembeza ate nina kyenzirako buli muntu alina erinnya ezzungu musibe muddu yes muddu serevu anti we babatwalanga nga bajjako amanya gamwe ne babawa amanya g'abaddu agembwa ne pusi gego getutambula Ivan nange nalirina kankati so wozalibwa omulundi ogwokubiri oddamu nodda okunsibuko kyekyo Yesu yayogereranga mu ngero kyoba ayitibwa dera yonovujjudde empologoma yani ya Yuda kati wayogeranga mu ngero ddamu ozaliwo munnange nga Nikodemasi ddayo ku bujjajja jayo ku nsibuko ye Katonda waffe bino eby'Abaroma biveemu biveemu eby'Abaroma biveemu eby'abano baddu batuyigganya kyova olaba Yeshuwa we yali atandika okubuulira enjiri eyo togendayo mu Isaya 61 gye yasooka okubuliramu ng'agamba nti omwoyo wa Mukama Katonda ali ku nze anfuseeko amafuta okubuulira abawamba ebigambo ebirungi n'abali mu makomera okugulirwawo amakomera n'abalina emitima egimenyese okuddibamu essuubi olw'ensonga Abayisirayiri baali baweddemu essuubi nga bw'owulira bannayuganda n'Abafirika bonna baweddemu essuubi bababbye mu madiini mubeera mu maka ne mukuŋŋaana mu famire emu naye nga mulimu Abayisiraamu abalokole nga temusobola kubeera kimu divide and rule batujjako emirembe ne batuwa eddembe bintu bya njawulo batujjako emirembe ne batuwa ki eddembe to worship okubeera mu ddiini yonna gy'oyagala okukola bino tukiyagala kitegeeza temugenda kweyuzaamu mwekka na mwekka bo balina dizayini yaabwe gye bakola ne bwe tunadde ekimu okwagala ne unity n'obumu tugenda kweyagala nnyo kyobula mugambye ddamu ozaalibwa omulundi ogwokubiri tosobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda Africans temugenda kulaba ku ssanyu ku nsi kuno temugenda kulaba ku mirembe ku nsi kuno emirembe freedom emirembe peace olw'ensonga eddembe liyitiridde nnyo ono kitwa tugende kyovula yamugamba kati addako n'amugamba omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde weebale nnyo wabanga mukadde ayinza atya okuddamu adde mu lubuto lwa maama we bw'okisoma awo olw'obudde bwagira okimanyi ki oyinza okuzaalibwa addayo nga mukadde n'odda mu lubuto lwa maama we genda ku lwokutaano n'amuddamu atya Yesu n'amuddamu nti mazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka okategedde amazzi n'omwoyo yo kyanjagala okinootinga ennyo n'abatuuliza bonna njagala nkubuuza ekibuuzo amazzi agakuzaala geebungereza g'abazungu g'abaddugavu weebale nnyo kukitegeera kati omwoyo gw'olina gw'abazungu gw'abaddugavu gw'abajjajjaabo oba gw'abazungu otambulira mu musaayi gw'abajjajjaabo era weebale nkitegeeza omusaayi gw'olina gw'abaddugavu omuntu omwoyo gw'olina gw'abaki kati ddamu ozaalibwa obutazaalibwa mu mazzi n'amwoyo kyeyali ategeeza namugamba nga ategeeza nti jjukira amazzi agakuzaala ojjukire n'omwoyo gw'olina mu ggwe era woba oloota mu lulimi kino nkuwadde omanyi oluzungu teri aloota mu luzungu oloota mu lulimi lwo era oloota osambaga ludda mu kyalo kwata tugende mu lulimi lwo woba oli weeri pakamakeugi ekyo teri luzungu mu lulimi lwo ekitegeeza nti oyo Katonda w'abajjajja bayogera mu lulimi lwo tajja kujja ayogere Luwalabu nowe tajja kujja Looma ayogereyo Lulatini mu lulimi lwo kati nze mulokolo waddala am the true born again naddayo nazaalibwa omulundi ogwokubiri kyovulaba n'amannya gonna amazungu nagejjako nze mununuzi mubale mudubi yes nkuzemu ekibuuzo obulokole bwoyogerako nga bulinga obwawukana ku bulokole bwemmanyi nga gwe bukibulwa bwomanyi obulokole bwemmanyi omuntu ayatula obulokozi mpulira mu maaso g'omusumba era owayita akadde bamutwala ne bamubatiza mpulira era kitegeeza nti abeera alokose n'afuuka omwana mu Kristo Yesu kale agende bamuziike Isirayiri oba afuuse mu Kristo Yesu agende bamuziike Isirayiri bagende bamuziike Isirayiri bagende bamuziike Roma kale pasito kale waafanga bamuziike mu kyaki yo pasita kale oba si mu kyaki
pastor aveeyomu amugambe oyo oba afudde bamuganye ewaabwe nti tumuweeyo akataka wali bamuziikewo n'okulinya luba lutalo anti mu Kristo Yesu bamubatiza mu Kristo Yesu yeganye ebyawaabwe byonna tubuuke awo njagala okugenda ensangi zino mbadde gamba story gye nakola olunaku olw'ejjo. Yes. Yabadde eyogera ku basumba babiri Prophet Mubale ne Pastor Ssenyonjo. Ssenyonjo Katonda mupera omukisa ogw'amanyi Ssenyonjo. Kati ababiri bano babadde nga boogerebwako abasumba omu abadde Pastor Serwadda then ne Bishop Kiganda. Bishop Kiganda in fact yajjako ne Nansana nga bazze ku lwa musumba Ssenyonjo n'okuba nti baggulawo ne file ku police era nange mpulidde baguddewo ye. So wakati awo nga bigenda maaso ye Pastor Serwadda yatandikira ddala ku olunaku olw'Essande n'agamba nti yagamba nti yakulaba ng'oguza abantu ennyaanya era ye Pastor Serwadda kyamukuba wala nnyo n'agamba nti waliwo abantu abatalina na kukkirizibwa kuggulawo church wabula yeewunya okubalabanga mwaggulawo era nga yeggwe muntu yabadde ayogerebwako. So ye story eyo gye nabadde nkola. Tuli wano essaawa zino lwaki kyandiba nti abasumba essaawa zino basituse Joli wamu ne musumba oli omulala nga bagamba nti mulabika ku mugendo mwavaako eva ku mugendo efuuka kaasa mulabika mufuuse kaasa. Lwaki osuubira kiri bwe kito okutandikira awo wennyini? Sina kusuubira si gwe ogusoose gwe bayita Yesu we yali atandika era ng'abuulira bonna bamukkiriza yavaayo newaabwe weebale nnyo n'adduka n'ava mu kibuga n'agenda wala kuba bayagala okumutta kati teri agenda kunstopinga buli ate tosobola kugaana muntu kulowooza kikyalowooza ate togenda kunfoosinga kulowooza nga gwe bw'olowooza endowoozayo kiki kyetakuzomedde kwali eri nti kikiraga nti aliyiwa omwoyo gwe era baliragula ekisookera ddala mu byonna sijja bayisa mu maaso abo bataata bange era mbasaamu ekitiibwa nsobola n'ofukamira mbasaamu ekitiibwa mwenna gye muli bataata bange mwenna gye mubasaamu ekitiibwa naye ekiriwo kyekino tebagenda oba tetugenda kukola bo bye basuubira ntitugenda kubikola. Ekisooka mu njogera yaabwe bansalidde omusango basalidde omuki omusango okategeera sokka nga Matayo 7 egamba etya Katonda yeebazibwe. Amina. Tuli mu kitabo kya Matayo essula y'omusanvu n'okutandika owagamba temusalanga musango muleme okusalibwa mpulira kubanga omusango gwe musala gulibasalibwa nammwe era ekigera kye mugereramu mpulira ekyo kye muligererwamu nammwe. kati nsigenda basalira musango nokwadde bansalidde omuki omusango siteekwa kusumba siteekwa kukola ki ne babuze ku bantu b'ensumba biki n'abaana wano olaba abaana bonna bwe tubalabirira tuyambako ne school fees ennimiro gye tulimako tuve olabye omwana oli gwengira naye osobola n'omuggyako interview anaakubulira kyenge gye tukola wano eno school fees biki twala tugende bo bukyanga babuulira enjiri kiki kye balagawo nze sirina muzungu ampa ssente ate bo wano waffe teri abanja teri ajjonkera nedda baaba kankati so bw'oba oŋŋamba nti no sisaana nakuggulawo kati abaana abo n'abantu abamu boolaba wano tulya tetulina gwe tusabiriza kiki ogenda okugira bo balina ennyumba zaabwe zammeka ziri ennyumba zabaweereza weri wansi gy'olengera okategeera ekintu ekyo ne bwe bansalira omuki omusango okategeera kyovula basa nabire byonna naye nze tunalabako video n'emu gye nkola nga nziriza omuntu naki n'omu kubanga alina kyayogera mu Matayo 7:6. Katonda yeebazibwe. Tuli mu kitabo kya Matayo essula y'omukaaga bugamba mpulira temuwangamba kintu ekitukuvu mpulira so temusuulanga luulu zammwe mu maaso ga mbizi zeemu okuzirinyirira si byange
bibyo Yesu gwe bayita Yesu yabyogera ngamasoma damu Damuwanga mbu ekintu ekitukuvu. mpulira So temusuulanga luuluza. ogambye eki genda maaso Damuwanga mbu ekintu ekitukuvu. aha So temusuulanga luuluza mmwe. Aha. Mu maaso g'embizi. Zireme okuzirinnyirira n'ebigere byazo. zibakola eki Ne zikyuka okubaluma. songerakoko naye ekirala kyemmanyi ekirala kyemmanyi ekirala kyemmanyi wabanga sisana nakuggulawo kiri mu Matayo 14:17 Matayo 14:17 bagamba. aha Ne bamugamba nti aha tetulina kintu wano aha wabula emigaati etaano emigaati 5 n'ebyennyanja 2 mpulira olw'ekumi aha n'agamba nti Eh. mubindeetere wano mpulira olw'ekumi n'omwe aha n'alagira ebibiina okutuula ku muddo mpulira n'atwala emigaati 5 Aha. n'ebyennyanja 2 aha n'atuula waggulu mu ggulu ehe ne yeebaza mpulira n'amenya emigaati aha n'agiwa abayigirizwa mpulira abayigirizwa Ne bakola ki? ne bagabira ebibiina mpulira olwabiri ne balya bonna ne balya bonna ne bakkuta mpulira ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo aha ekibbo aha ebibbo 10 Mpulira. na 2 Aha. ebyajjula mpulira n'abo abalya aha baali abasajja nga 50,000 nga tobaze bakazi n'abaana nga tebabaliddwa obutabasaako. kankati wabanga Yesu yakwata ebyennyanja 2 n'emigaati 5 n'abigaba n'abikola ki n'abigaba kati nze lwaki tebasooka kuggalawo njiri ya Yesu eyagaba emigaati 2 emanya ebyennyanja 2 n'emigaati N'agiwa abantu 15,000 nga tobaze baana n'abaana bakyala kati ate nze oggalenza agaba ennyanya ng'ennyanya ziwonya bibala ebyatondyatonde gulu n'ensi okuyita mu bubaka we kiwanuka n'endawula n'eddungu ne kayizika kati nze oba onjagaza ki ayisegera ekintu ekyo Yesu aba yabikola bo tebamukkiririzaamu nti nabo basobola okubikola babanga bawakanya Yesu babanga abawakanya ebyo webale nnyo okyogedde naye ate kati gwe nabeeranga nate nkwagadde nnyo ngenda kuwa ekibalo gende nakyo amina genda obale ebibalo amina nabeeranga nawe genda nawe obale ebibala payinapo amina kubanga mulimu ekintu kyoyogedde kuba okitegedde ekintu ekyo kankati ate kitya kati ate wuyo aŋŋamba baleete pipa z'amazzi nzifuule wayini abantu banywa ngaawonya bizimba mu lubuto biki twatugende ogenda leete abantu amazzi ogafuule wine mu Yokaana 2:10 kati wabanga yabikola aha Katonda yeebaza. amina Tuli mu kitabo kya Yokaana essula ey'okubiri aha n'okutandika owagala. atandika n'olwennyo 10 N'amugamba nti aha buli muntu aha asooka okussaawo Aha. evvinnyo ennungi naye abantu aha bwe bakkuta Aha. n'alyoka assaawo embi mpulira naye ggwe Aha. oteresa ennungi Aha. okutuusa kaakano mpulira 11 kano Aha. ke kabonero Yesu ke yasookerako Aha. okukola mu Kaana Aha. eky'Eggaliraaya n'alabisa ekitiibwa kye Aha. abayigirizwa be Aha. ne bamukkiriza ne bamukkiriza yakyusa ke kabonero ke yasookerako yakyusa amazzi n'agafuula omuki omwenge kibaana wano tetugana kunywa mwenge kubanga yagamba nti ekigenze munda si kyekyo eno kyakitegaana muntu tegaana mwenna abali wano tetugana kunywa mwenge naye tugaana ettamiiro byanjawulo temugaana mwenge mugaana nkiddamu wano oli waddembe okunywa omwenge naye togezaako n'otamiira okutamiira kibi anywako ka mugaso weebale nnyo kuba ayogeranaga nti ekigenze munda si kyekikola obubi si kyekikola obubi si kyekyonoona naye ekifulumye kyekyonoona nze nina abasumba bangi bemanyi abanywa omwenge naye nga beebuzaabuza gwe baleka enja bajjayo mbimanyi ate nga n'obujulizi mbulina tuweeyo bana nedda ssebo nedda ssebo obadde ki anti obamanyi nedda mbamanyi
we banagenda ewala nja bijjayo nina ne bemmanya balina omukazi asukka n'omu bakugenda empola ate wano era wano kumba idimaza yena tetugana musajja yenna kubeera n'abakazi babiri mukuba omusajja waddembe okubeera n'abakazi abasukka n'omu yeno kyaki ekkiriza omuntu obeera n'abakazi abasukka mu omu ne kuliko obukwakulizo obanga omu tosobola kubanga omulabirira to satisfy her ate mbofuna okubira ekyo kikolimo ne obanga ono ajula buli kimu mu kisenge erikkiriya topipira bupipizi osege topipira osegede oli waddembe okufuna omuki kasitona emirembe giba nga gimususa obungi ononyayo gwogigabirako webale nnyo yeno yes osegede ekintu ekyo kati byetukola si bya bulijjo era kyova olaba ayogera mu Yokaana 14:12 ebyo byonna byenkugambye bo lwaki tebabikkiririzaamu ayogera n'agamba nti aha ddala mbagamba nti akkiriza Yeshuwa emirimu gye yakola nti yakyusa amazzi n'agafuula omwenge naddira emigaati n'agikubisaamu 15 naye alibikola ate takoma ku ekyo nti naye alibikola bikozi twatugende nza kutuli mu mulembe omulala alikola n'eki webale nnyo agenda eri kitabe ffe tulikola n'egisinga ejje gye yakola ku mulembe gwe tewaali nnyaanya kati nze ngaba ennyaanya simanyi okwe ku nnyaanya ogende omukyala omukwano omuhabati Aisha yani aliko kamera oyo kamera person wa bamuyitani erinnya ye Lukia ate ddala ndiogere obufuna omukisa nkugamba ekirooto kyewalose ye weeks 2 emabega oba oyagala nkugambe ng'olwotodda ku ssomero ntandikirawo ati mbulira erinnya lyo ofuna omukisa Semmambo n'enkaayana ezibadde mu famire yamwe ziggwemu mu linnya ly'amaanyi Katonda yatonda eggulu n'ensi. Amiina. Kale nga tugenda mu maaso tubadde tukyayogera ku basumba. Waliwo ne musumba muno oli kale ye musumba gw'oli nabbi. Pastor Ssenyonjo owava mu busibe. Egimu ku misango egimuvunaanya kyekyokuba nti lumu yavaayo n'agamba nti Yesu tagenda kudda. Kati ogwo musango. Kati gwo swenda agenda kudda. Njajjaawo yafa asuubira Yesu kudda nga tamanyi nti yakomawo dda. Kati mu mwaka gw'2002 bagamba akagombe kagenda kuvuga. Kavuga ensi yasula wabweru. Yasula wabweru oba nalina emyaka emeka. Nali nakire kubanze nzalibwa 1993 olwairo ntambuza mwaka gwa 3 mugumu am 30 years ntambuza 3 mugumu ndi wa 1993 zeza wali myaka ng'etaano we bali mukaaga yaweewo okategede naye nzijukira bulungi nnyo ng'ensegenda okoma yakoma kati mulinda Yesu ekigeza musumba Ssenyonjo bavunaana wabwerere nange bangatteko ati era gwomu kubaso era nabirabye enzidi kubasoose bajje nze ni tagenda kudda kale bajje batubulire naku z'omwezi zagenda okudda n'omwezi n'emyaka yakomawo dda kyobula ndi wano mbikola wano yakomawo dda ate balinda omulala yakomawo dda Yeshuwa tugende ku nsonga ey'ennyaanya wamu n'ennaanansi abasinze barabye ennyaanya ezo nze n'ennaanansi naziraba waliwo obutambi obutambula ng'ogaba ennyaanya nga omuntu alina okujja n'emitwalo 10 then n'atwala ennyaanya ennyaanya ey'omukisa ennyaanya omuntu gy'asobola okuba nti ateeka mu bizinensi ebintu ne bikyuka n'ebiringa ebyo ennyaanya eno bangi babuuza n'ennyaanya eno ya ddala era ennyaanya eno evaawa ennyaanya byebuuzo babuuza ennyaanya ogirabye togirabye ngirabye waliwo ababaddewo ku makya wano batutte ennyaanya era nayogeddeko naye ku makya nga nnyingira saaviisi obujulizi obuli ku nnyaanya bulaba edduka waliwo eyatutte ennyaanya oye tiyatuuse na muddwa olubuto lwamulumye n'azaalira waka
obujuzi bugenda bawa wano ku Sande lwa nnyanya yazalidde waka ennyaanya zikomezaawo muhabbati olaavu omukwano mu maka obujulizi kwebulira buli waneeno oli yafumbidde musajja nnyaanya omukwano ne guddawo waliwo neyagizewo ati amaze emyaka nga musaba smartphone yagaana nga alina kapeesa olwamusalidde ennyaanya n'agimusikira yamuguliddewo smartphone. Buli mukazi anoonya iPhone maama ajja afune ku nnyaanya nnyaanya ojaba ennyaanya eyo ya red n'omutima gwaki mumyufu gukuba musaayi kati oli ennyaanya eyo oli atandika okukubira omutima gwani nze mukeeze agaliko mukeeze agaliwo kati oli abeera eri naye nga mukeeze agaliwo gamuliwo nsonga owajidde ku nnyaanya ate ennyaanya eyo eri bakiyita nnyaanya kati buli omukwano gwekubisaamu emirundi ena kyobanze we nalidde ku nnyaanya erinnya lyange ne lyekubisaamu emirundi ena mu Amerika waliwo n'abagenda okujja wiiki eno bava Kenya natuteyo ennyaanya kati bajja waweereza ennyaanya Kenya weebale nnyo kati yakoze ebyenjawulo weebale nnyo kati bagenda kusituka bajje waliwo n'omu ali Nigeria era yakomentinga nyabeerako nnyo ku live oko ne bamuyita Beka ali kuteekateeka kujja wamuweereza yes amuweereza ayagala kujja kunona kujja yes nga awo no we wali n'ennaanansi but twogere ku ttaka ettukuvu ettaka ettukuvu ewalimirwa ennyaanya lijja litya okubeera ettukuvu era kyo kivaawa kitandika kitya anti musajja wange ekyamateeka 18 amiina tuli mu kitabo eky'amateeka essula 18 n'onyolo 18 lugamba ndibayimusiza nabbi ku baganda baabwe mpulira afaanananga mmwe era nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke mpulira era alibabuulira byonna bye ndikola ki bye ndimulagira kankati Katonda yennyini ye yaŋŋamba nkole kye nteekeddwa okukola ettaka eryo libeera ettukuvu bettaka ettukuvu bamanyi lyawa ettaka ettukuvu omanyi lyawa promised land eri luddawo Kanani eri luddawo nagiraba mu Bayibu mwekoma olwaleero oyinza giyita nti eri luddawo simanyi weebale nnyo katugamba nti Isirayiri tugoere mazima mpozi ng'olimbega sikituufu era Isirayiri Nazareesi naye gye bayita ettaka ettukuvu emmundu etokota emirambo gigwa ku ttaka ettukuvu eri essaawa zino n'emabega webuvuddeko gye bayita ettaka ki ettukuvu naye ate agambye ndibasitulira nabbi alibabulira byonna bye ndimokola ki bye ndimulagira kati wabanga yanneeyoleseza naŋŋamba lino ly'ettaka ettukuvu era kyogenda okuteekako kigenda yamba abantu ennyaanya ezo nze nazeesimbira ne woonaayagala nsobola okutwalayo ku musiri nakati gyenva waffe ate bakyali ku nnyaanya kulira ettaka nalimako ne lumonde tunatyoleka lumonde omutukuvu nga omulyako ebintu nebitereera kati bo wabanga ennyaanya zino seziva ku ttaka ettukuvu ba amafuta ge basiiga abantu gavaawa amafuta gavaawa anti bagasabira kati nange ennyaanya nzisabira ate zino ziwonya nezikola ki nesumula ate bwogenda mu gundi bwogenda mu Yokaana 9:6 egamba etya 9:6 mpulira nawanda amalusu ku ttaka kati we nali nsimba ennyanja nawanda amalusu ku ttaka mpulira nagakola ki naye abasawo bagamba nti ettaka liwaza maki amaaso so katteyo okuzula omuzibe yakozesa maki malusu nattaka osobola okunnoonya mu Uganda yonna mu college schools nze terinnya lyange teririiyo Bible studies natwala tugende Bible theology
the best teacher is the Holy Spirit. Genda maaso. Namugamba genda okola ki? Namugamba nti genda onabe mu kidiba kya Sirowamu okutegeezebwa kwakyo nti yatumibwa. Awo n'agenda n'anaaba. N'akomawo ng'akola ki? Ng'alaba. Kankati yettaka muganda wange tukuvu nali wandako kuba yayogera wali eri mu Yokaana 14:12 bwakkirizamu ebyo byenkola naawe olibikola. Kati wabanga yawanda eddusu ku ttaka ettaka eyo neliwonya omuzibe w'amaaso. Segeza nawe wawanda eddusu ku ttaka ne lifuuka ttukuvu. Weebale nnyo ne nnimirako ennyaanya ne zifuuka ntukuvu kati ziwonya abantu. Yeah. Ebiseera ebisinga nkulabyeko obeera n'omuggo then n'abagoberezi oba maasira amazzi. Enkola eyo ngirabyeko era ku bannabbi wano nawali, naye ate waliwo abagamba nti si nkola ntuufu. Omuggo gutegeeza ki era n'amazzi ago gaba gategeeza ki mu buufu obwo? Mu buufu obwo omuggo bamanyi mu luzungu omanyi oluzungu osirwagala nnyo tumanyi bakiyita lord oba kibayita lord. Kati ate omuggo kuno kitegeeza authority, buyinza. Kitegeeza buki? Buyinza. Authority. Buyinza bajjajjaffe babeeranga n'emiggo gino babanga n'amafumu. Kitegeeza buyinza kiki? Authority. Wakategedde? Njagala ogende mu Kuva 3. Ogende mu Kuva 3. Zomo Lwomunana mpulire. Katonda yebazi. Amina. Tuli mu kitabo ky'Okuva essula ey'okusatu n'olunya olw'omunana luga. Era nzise okubawonya mu mukono gw'Abamisiri. Mpulira genda ku 10 mpulire. Kale nno jangu n'akutuma eri Falaawo obaggyeyo abantu bange abaana ba Isirayiri. Genda kuluddako. Mpulira. Musa n'agamba Katonda. Nze ani agenda eri Falaawo lwamutuma tuba n'okutya. Nange newe nti wenatya nga ntandika ekintu nga naye nakola ntya agenda kuluddako. N'ayogera nti mazima ndibeera wamu naawe. Genda kuluddako. Musa n'agamba Katonda nti laba bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri. Mpulira. Ne mbagamba nti Katonda w'abajjajja balimbu yantumye eri mmwe. Owulidde? Katonda w'abaani? Ekyo njagala kiwalidde ogenda kimbuuza. Katonda w'abajjajjaffe. Katonda w'abaani? W'abajjajjaffe. Kati gwoli bajjajja bali Misiri bali Bawalabu. Uganda. Weebale nnyo. Kati kisinza Katonda w'abajjajja abo. Tuva mu Shankala Babala akatakatane. Allahu Akbar. Genda ku 14. Katonda n'agamba Musa. Ninga bwendi. N'ayogera bwendi. Genda kuluddako. Katonda n'agamba nate Musa. Bw'atyo bw'oligamba abaana ba Isirayiri nti Mukama Katonda w'abajjajja bammwe. Mpulira. Katonda wa Ibulayimu. Katonda wa Isaaka. Okitegedde Katonda w'abaani? Ekyo ekibuzo nkikuzeemu ekyaba Katonda w'abajjajjaffe nkikuzeemu badde babiwulira nnyo bakigira Katonda abaki w'abajjajja. Olwo ne kavidiyo akatandisa otambula nga nzina bwenti nga baŋŋamba kyekyo jjajja. Kitegeeza Katonda ali muki? Munzi. Genda olwadde kula kumeka? Genda ku 17. Nenjogera nti ndibalinnyisa okubaggya mu kibonoobono mpulira eky'Emisiri okuyingira mu nsi ey'omu Kanani. Genda kuluddako awo agirya balikiwulira eddoboozi lyo olw'obudde genda kuteddako. Era mmanyi nti kabaka w'e Misiri talibalagira kugenda. Mpulira. Weewaawo era n'omukono ogw'amaanyi nange ndigolola omukono gwange n'enkuba Misiri. Genda kuluddako. Era ndibawa abantu abo okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri. Mpulira. Awo bwe mulivaayo temuliviirayo bwereere. Naye buli mukazi alisaba mulirwana n'oli abeera mu nnyumba ye. Mpulira. Ebintu eby'effeeza n'ebintu ebya zaabu Mpulira. n'engoye mulibiteeka ku batabani bammwe ne bawala bammwe. Genda ku ssuula ey'okuna osome otandikirako. Essula ey'okuna. Musa n'addamu n'ayogera nti naye laba tebalinzikiriza so tebaliwulira ddoboozi lyange. Mpulira. Kubanga balyogera nti Mukama teyakulaba. Mukama n'amugamba nti kiki ekiri mu mukono gwo? N'ayogera nti muggo.
erinkujjayo yonna abajjajja ekitwa tugende biki amugamba ekitwa olufu kali kamaanyi awo n'amugamba atidde kyekiri mu mukono gwo nadda mu muki n'amugamba ki n'ayogera nti gusuule wansi n'agusuula wansi weyagusuula wansi nekola ki ne gufuuka omusota ngusuulewo labe n'adduka dindako ngusuulewo ate osulawo gwa no njagala kiri ate okusula no daba tegusobola kukuluma guleke togusuula agaliwo gugwo ate osuula gwaki omuggo ogugwo osuula gwaki wambuzizza ate ekibuuzo gusigaze nakusaaze nagwo gogukutte agaliwo ate osuula buggo tesuula buggo kamera zaffe tetwagala zitomera kati ati wambuzi tosuula omuggo mbadde njagala abajonkezi omanyi babeereyo ne bavuma ne bakola ki nedda bobo nagusuulira abavuma gwona ze sinnakuvumako guleke malayo kale kange aha n'ayogera nti gusuule wansi aha n'agusuula wansi aha ne gufuuka omusota n'akola ki musa musa n'adduka mu maaso gaagwo daba ku kamera mukama n'agamba musa aha golola omukono gwo okwate kawuuwo kyovula ngaye nti newogugira waneno kale okugiramu katono kati naye manye ekyokukola kuba egyo emisota ne mukikaffe gyekiri tulina timba yes ne byonna bya bwakatonda kati okwata kawuuwo eno ne gukola ki era wano njagala kukola crusade ey'amaanyi waneeno mu gundi bajja kugulabako yes ekibuzo nkizzemu ekyomuki ekyomuggo amazzi gano amazzi kyekintu ekiri spirit era ekyomwoyo kyova olaba amazzi olubereberye essuula esooka n'onyina olwokubiri wuliriza katonda yeebase weewaawo olubereberye essuula esooka Aha. olw'okuyirugala ensi yali njere nga yeekoze eki nga yeetabudde aha n'ekizikiza nga kiri ebuziba kyali kungulu ku buziba aha omwoyo gwa katonda ng'amaamidde gumalira kungulu ku mazzi okuva lubereberye omwoyo wa katonda amaamira ku mazzi mu nsi muno empewo ezisaasinze ez'amaanyi emizimu n'emisambwa n'amayembe byonna ne lubaale n'abalongo bonna baviira ddala ku nnyanja kyova olaba n'empewo ekunta embuyaga atandikira ku nnyanja kyova olaba embuyaga ekyasinza okusaanyawo mu nsi muno gwe bayita zitsunami zaani zitandikira ku nnyanja kati empewo y'amaanyi etandikirawo ki kati omwoyo amaamirako ki ku mazzi kati omumuli we yamaamira katonda n'alagira nti wabeewo ekiki ekitangaala kati amazzi ago galiko ekyenjawulo va ku bano abatwala ne babatiriza abantu mu swimming pool va ku bano abamansirako obumansezi omukama obitegedde okitegedde ebyo nemansirakozi tekiriiyo wakategeera kyebayita okubatiza n'amazzi amazzi ate toteekeddwa kubatizibwa mu nnyanja tobatizibwa mu nnyanja tomansirwako okumansira si kubatiza okumansira kuba kusabira osabira naye si kubatiza okubatiza kwa njawulo omuntu ateekeddwa kubatirizibwa mu mugga liiva era kyekiri mu bayibuli babatizibwanga muki mu liiva lwaki liiva olwensonga liiva tekuumira wantu wamu amazzi gakulukuta kati okubanga kwambululwa oyambulwa ebizibu byonna nebikola ki nebigenda naye wano obubatizibwa mu nnyanja amazzi geetula bwetolozi gasigala weebale nnyo kati basokolodi pasita bamubapatiza mu swimming pool n'obatunuulira swimming pool at least funa ettaka osimeko ekidiba kibayita puulu nga kikyo nga tebazanyiramu tebakola si bino ebyekizungu no osobola okikola nga kya kizungu naye nga kikyo kyakubatizamu wakiwongayo eri katonda ng'abalala tebajja abali bupikini bikitwa tugende ategeera kankati amazzi ago ga nkizo mu nsi yonna ebitundu 95 ku buli 100 no si 95 75 75 ku buli 100 mazzi mu nsi yonna era ne mu mubiri gwo ebitundu 75 mazzi kitegeeza amazzi ga nkizo bw'otuuka mu ddwaliro basobola okuteekako maki mazzi okuzzaamu amaanyi ne yesu twamulabye wali eri mu yokaana 3:5 ng'agamba ndibamansirako amazzi amaki amatukuvu era baliba baki no wotazadde mu mazzi na mwoyo oliba
tosobola kuyinga bakabaka baki bwa Katonda. Ate era kyekimu bw'osomera mu Yokaana essula ya 5 n'ogenda ku lunyiriri lw'omunaana n'okweyongerayo tulaba ekidiba, osobola okugendayo tulaba ekidiba nga malayika ya Mukama yajja nga neegwa mu kiki mu kidiba ekyo n'etabula amazzi eyasookangamu okugwa mu mazzi ago ng'akola ki ng'awonyezebwa asumulwa. Kimanyi kyandikwa ekyo kimanyiiko era bakeeranga beesindika bali mukira nga beesindika nga no beesindika nga bakimenyanya wakategeera. Era kyekimu otulaba Eriya nabbi Elisa seria Elisa nga gwe bayita Jenani abaweereza Jenani yalina ebigenge Jenani balabe Yamani owebale nnyo mmwe ng'agenda eri Elisa namuga agenda mu river Jordan wenyikemu emirundi emeka 7 okomeo agomaki mazzi. Njogera ku mazzi mpise mu bufunze naye nekyandikwa kyengendo okuwa Ezekiel 3:6 25 ndibakola ki ndibanaza ndibalongosa mu byambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna. Nsobola okuwulira wandika by'amazzi ne woogenda mu Bassekabaka ekyokubiri essula ya 2 n'onyiri olwabiri era yogera ku mazzi. Nkuzeemu ekintu ky'amazzi. Yes, kati nga tumaliza tugenda maliza n'ensonga 2-3 tusiibule. Nalabako oluyimba lwo empewo olugamba nti Tereza empewo webale nnyo mukadde ke kamu nenkulabako ng'oyogera ku Tereza Lubaale. Yes, era nina n'omukolo gwe nakulabyeko ogumu okitegeera. Kati ate nabbi ng'ayogera ng'alina oluyimba lulwogera okutereeza empewo mpulira n'okutereeza Lubaale nga gwe kennyini gwakisimbako essira. Webale nnyo. Ekyo kigatta kiti era kijja kitya? Kigatta mu ki? Okugattirawa nkuddemu bulungi mu nzikiriza ey'obulokole born again faith. Webale nnyo okijja obulungi. Jukira nakugaye nti nno tuzaalibwa omulundi ogwokubiri nga tudda ku nsibuko y'abajjajjaffe. Katonda oyo wajjajjaffe gwe bakola ki gwe basinzanga. Kankati weebuuze oyogedde ku mpewo ne Lubaale byonna obitabuse zonna ezo mpewo Lubaale mpewo so Abaganda bagamba nti Lubaale w'omulamu tasamirirwa. Takola ki tasamirirwa. So gw'olwaleero bajjajjawo bye bataakola obutabo abannange banne mulina okwebeereramu kankubulire bannange n'obwavu kibi omanyi lwaki bagamba Lubaale olina okwetereza otereze Lubaalewo aleme kubonyaabonya abantu omuzimu gwo guleme kubonyaabonya baki baana bagenda okudda batagate taata waffe twatugende ate omwavu afa bubi afa asinika afa yenna bagulwa mugolo naye omugagga afa bulungi nnyo bw'ati ng'amaze emirimu gye okategeera kati kutereeza kankati kiriwo ekiti bwe tusoma mu Luka 9 mu Luka 9 28 genda maaso yangu ku speed okutubaniza weewaawo mpulira nakola ki mpulira ondoozo ndaba mu nsozi nga nsaba genda neyo serinyangayo ekifaananyi abantu bano abamu wemba nsaba n'amaaso ne gamanyi okukyuka yes ne gava malala kitegeeza mba siri awo lwakuba ne wano kibadde kyagala okujja naye nga nkikontrolinga kivolaba kikyuseemu embadde endagula sisafooli so okugamba obuzaalirano wabwe tonna twatugende yes n'ebirooto byosa bwentyo kyekyo kyendi nekikola ki nekiba ekyeru nga kimasa amasampulira newalabika ekibuuzo bw'abanga Yesu yali asaba sokka ate ku lusozi tulaba Musa ne Eriya bano baani bano bantu oba baki mizimu ate ombuziza kibuuzo bajja boogere naye Eriya yali akyali mulamu Musa yali akyali mulamu kitegeeza baali biki atobeera mbega okimanyi baali biki
mizimu we oera okibuuziza mu ngeri yakubuuza gamba gyali mizimu amanyi mwe bannamawulire ate agala nkakase ze saamanya kyali ekyo kiri mu bayibuli naye muyaye gwe ne boogera naye muganda nge tolina gy'ogenda kugenda mu maaso nga totegedde bajajjaabo gy'emizimu egyo egina okkulungamya engeri gyolina otambula nti ovulaba ofuna ebirooto kyovulaba abazungu bagenda ku malaalo kati nze ndaba nze manyi okgenda waffe mu kyalo n'emmotoka eyo n'engivuga sanga mukaga gwa kiro nengenda nembabuzaako nemmala nengenda ku malaalo mu bijja n'entula eyo saa 8:09 nenjogera ne bajajja 8 ez'ekiro yes 9 ne bukya nga ndi nabo njogera nemala nenzira nkoze ekibi kyoye sitaani ate gwe nkwekwekere nze gano mazima ensi keyina okumanya ofaano mu Kampala ewammwe basajjira obusajjuzi nsiko okukuziika bakugamba togenda nga kulima bijja kwe kutereza lubaale tereza empewo z'osirike kyo aba bajjonkeza aboogera mbalaba bulabi oluyimba lubamala bumazi kola bukoze empewo z'osirike amagezi kola mpewo z'osirike yogera bitono naye ate kola kati bo babeerewo ni service namba eri ku nze nze sibaliiko yogera biki osagera ekintu ekyo kakati so abayogera nabwe genda maaso ne bamubulira ku yaki abaana bikanga balina ekitiibwa bajajjaabe ne boogera ku kufa kwe buli kyogenda okutuukiriza mu nsi kuno bajjajjabo basaale nnyo ku kyogenda okutuukiriza bwe yava mpulira bagundi genda kuloddako mpulira awo Petero ne bayali nabo baali bakwatiddwa otulo genda naye bwe baatunula ne balaba ekitiibwa kye n'abantu babiri abayimiridde ne buloganya bokka ne bokka awo olwatuuka bwe baali bagenda okwawuka naye Petero n'agamba Yesu nti mukama wange kitugwanidde kirungi ffe okubeera wano kye balaba Yesu ng'alina emizimu gy'abajjajja baabwe egy'emizimu mpewo ne Yesu yalina emizimu ate gwe gunyini gwakyogedde gwakyogedde nti Musa gwali muzimu gwakyogedde mu Yesu yalina lubaale yalina empewo gwakyogedde yes naye bana Musa tegwali muzimu kiddemu Musa tegwali muzimu gwe agambye nti gwali muzimu twogedde awo kale yali muntu nga baliwo benna Eriya kale yali muntu gwali muki muzimu webale nnyo kati gwali muzimu wakisegeda gyali mizimu gyerijoyogerako empewo omuzimu gulabika gulabika kitegezewo ekyempewo kati batereze empewo z'abajjajja bakole ki basirike okategeera akantu ako wuliriza ekyaddako genda maaso tukole ensiisira 3 owulidde ezokukola ki wuliriza ekiddaka emu yiyo Yesu emu ya Musa emu yeri yensiisira basulemu obadde ki empewo emyoyo n'emizimu gikola kyewammwe ensiisira mwazisaanyaawo essabiro bingi byenina okugamba ojja kudda mu paati 2 ekyo olina okumanya eno ibadde introduction otegera kyebategera olwa nkyakuwa empewo ne lubaale otegera tereza mpewo zokola ki osirika ekyo nkimazi okategera akantu ako kati nkuwa ekintu ekirala njagala oŋŋendere mu Ezekieri 37:9 Ezekieri 37 mpulira awo n'aŋŋamba nti awo tonde yatonde eggulu n'ensi n'aŋŋamba nti lagula empewo lagula omwana w'omuntu mu bbale ogambe empewo nti bw'ati bwayogera Mukama Katonda tonda w'abajjajjaabo jangu okuva eri empewo ennya ayi omukka ofuwe kuba n'abattibwa abaavu obufumbo bufudde emirimu gifudde bafuweko empewo genda maaso babeera abalamu bizinesi zidde engulu omukwano omu abatuguddewo abatazaala bazaale olina kyogamba eggwanga akasembayo bubiri bwe buti waliwo we tubadde twogera wagambye nti emizimu n'emisambwa gye tusinza kituufu nnyo osinza mizimu na misambwa gwosinza ki Katonda omulabako Katonda mpewo tokikola obadde ki njwaki omulabako osinza mizimu osinza misambwa kinza Katonda kale Yesu mulamu kale Yesu wali mubiri
osiza mizimu na musamba Yesu muki anzira mu Yesu muki yagenda mu ggulu nga mulamba yagenda mu ggulu nga muki nga mulamba kale akomewo muyita akomewo akomerawo muki yagamba mu bikolwa by'abatume n'abagamba mugende mu kisenge kya ggulu ndiwo omwoyo wange najja gye muli omwoyo kyeki gwe muzimu omwoyo kigambo kya Luswayiri mwoyo kitegeeza kimuzimu nampewo ekintu ekirala omusambwa mu luzungu kye bayita ghost owulira nga bagamba oli ghost kivunule oli kitegeeza ki ekintu ekitukuvu ghost musambwa kati kigatte omusambwa omutukuvu webale nnyo naye gwe kabulaza kutuba no kusimu yongera teka ka message kusimu yongera teka ka message kusimu yongera teka ka message nabira ngale wesegede omusambwa mwichi omutukuvu wakategera kantu ako kankati nga tusenga tubalirize naye nayichi enensi eno Uganda ne East Africa nze nabbi Katonda agimpadde mu mukono gwange bwenti okuba nga mbuusa abantu nzitiragira gamba nti batugende kyekyo emisambwa n'emizimu omusambwa mu western kye bayita abachwezi bano bakiyita malayika kigambo kya Luswayiri malayika kigambo kya Luswayiri malayika kitegeeza musambwa malayika musambwa malayika kya Luswayiri malayika ya Katonda mbanga otegeeza omusambwa gwa Katonda talina misambwa ani akugana lwaki Yesu bamuyita omusambwa nga atambulira ku mazzi anti yali akola ebintu ebyewunyisa yali akola ebikola ki ebyewunyisa kitegeeza emisambwa gikola ebyewunyisa anti Yesu teyali musambwa kakasa lwaki bamuyita omusambwa nga ate teyali musambwa wanji nga tuva wano ate ebintu bino ababiwakanya nze manyi no bakyalira mu birooto ekiro kati ebintu lindako ebibuuzo ebimu onja kukyalirako okateke yani kiriwa kiri no si mu bubi nze nakukyalidde anti nange nina okukyalirako nedda togira nze okubuuza abonkyala nze okukyalira nakusabye kati nange nkusabye nedda kabulaza ati tojja ate lwaki ongoba kale wama genda mu kabakuku mumalirize genda mu kabakuku 3 lwaki wama bulaza amankyale ate nawe ate kungoba siri kyaliwamu wama bebi galo nkyale nawe ongomye oyagala obeere mu bwavu ate nze onkyala nze okukyalira nasoose kusaba lwaki oyagala okyalire bebi galo wamankyale ongobye nze nasoose kusaba era nompa programu waise n'ennaku nga nnyanga kati nze oŋŋaanyi nga nkusaba nzije nkole ki kati nze oŋŋaanyi ekitegeeza watuuse kaseera nonzikiriza noŋawaayi kati maze okwetereza sooka okole ki kati nze oŋŋaanye taata weneetereza nja kugamba kale genda mu kabakuku nga tumaliriza genda uwuliriza bulungi kabakuku giwandikawo kabakuku 3 essuula ey'okuza abakuku paka tugenda abawandiika oluzungu abakuku abawandiika oluzungu mpulira tugenda paka ku lwokutaano Katonda yajja ng'ava ku tamani lusozi mpulira era omutukuvu Katonda yatonda eggulu n'ensi yajja ng'ava ku lusozi Palani ku lusozi Katonda yajja mpulira ekitiibwa kino kibuna ku ki mpulira ensi nejjula ettendo lye ng'ajja mpulira olwokuna n'okumasaamasa gwe n'okulabika kwe kwalinga omusana kyovulaba Katonda omusana guvaawa mu East Africa n'ebuvanjuba ffe abalina Katonda ffe abaddugavu ate ffe abaddugavu ffe abasooka ku nsi abazungu bava mu ffe yes ffe abazaala abazungu kyova olaba osobola okubeera awo ng'oli muddugavu ne mukyala muddugavu ne muzaala namagoya naye teri muzungu na muzungu era azadde muddugavu kyova olaba omuddugavu ayiga oluzungu n'alukuba budinda naye teri muzungu ayiga lulimi lufiri kubanga twali bazungu mu kusooka tetwali bazungu tusobola zaala abazungu bava mu ffe abazaala ffe bakatonda lwaki ogwe oyagala kubuza abantu katuwulire uwuliriza n'okumasa kwalinga omusana mpulira agende omanyi gante amayembe gende gabeera mu mukono
yalina amaki nga gava mu muki wulira ekiddako wano mwe mwali okukola ki nkweko kamu bannange onaasobola okandolinga sijja kuso oba omwe mwali okweka amaki amaanyi ge muki gamba mumayembe gamba mumayembe omukono mwali omukono omwali amaki amayembe mwe mwali okweka amaki amaanyi ge wulira ekiddako kawumpuli ali mu Bible weebale nnyo kawumpuli kkubo ogwo omusambo gwe bayita kawumpuli kkubo gwe guyigiriza gwe musomesa oguwa amagezi okumanya n'okutegeera gwe guyigiriza abaana bonna n'emyoyo gyonna kiki balina okukola kawumpuli kyova olaba oyo kawumpuli musomesa omuyita kawumpuli kkubo yaggula amakubo gaffe bweweemamaaza ng'akulumya obwavu kibagamba lubala akuluma kiba mumumanyi nga ndwadde naye endwadde agikuleeta okuba nga weetereeza kawumpuli ki ng'akulembedde mukama katonda gamba katonda gamba kawumpuli bannange nkyale kati gamba kawumpuli gamba kawumpuli gamba kawumpuli gamba kawumpuli no agaliwo sebo ng'akulembedde ani gamba katonda weebale nnyo yes bannange mpulira obusaale obw'omuliro okategedde kawumpuli ng'akulembedde tonde yatonde eggulu n'ensi bano bababuzaabuza ng'akulembedde awali tonde yatonde eggulu n'ensi nga bwe tugize bwe tuti nsembayo n'ekyawandiikibwa kimu era nga ngamba abantu bonna nti nze bampita omununuzi nabbi mubale mudubi mponya buli ndwadde yonna wansi w'enjuba oloota ebirooto bibi weetagatereza mpewo tomanyi kikaakyo tomanyi taatawo tomanyi maamawo ebijja byamwe babisaanyawo oli awo teweetegeera nsobola okukuzuula nga tulinnyisa omusambwa mu kika kyewammwe yes oba omuzimu awo ku bajjajjaabo n'omanya ekikaakyo bintu nsonga nnyingi ze nkolako wano eno mpitirivu nnyo ddala nga nsembayo n'ekyawandiikibwa kino ekiri mu Matayo 5:17 mponya endwadde zonna my brother gemaza ndagula nkubuulira ebyaliwo ebiriwo n'ebigenda okujja mu maaso n'okwadamu tebagala kubalagula natandikira kasuubi paka wano bingi nnyo nnyo byojja okumanya bingi nnyo nnyo ddala ddala nga bw'okimanya nnyo nnyo nga bw'okimanya era nsanyuse nnyo nnyo ddala kasembe n'ekyawandiikibwa kino abantu ensemanyi amiina Yesu ng'abagamba nti no temulowoozanga najja okudibya amateeka n'ebyobuwangwa ebyasooka amateeka g'abajjajjaffe abaasooka naye oba ebyabannabbi sizze kubidibya lwaki gwe oyagala gwe pasi lwaki oyagala okudibya ennyaanya zange lwaki oyagala okudibya ebyabannabbi ng'ogamba tebikola simanyi bayaaye olw'enviiri zange olw'ekyo kyendi lwaki oyagala okubidibya teyajja kubidibya naye okukola ki nsajja kudibya naye okutuukiriza obubaka bwo obusembayo eri abasumba wamu n'abantu abadde bakuwakanya mu buufu obwo nsookera ku bantu abadde bampakanya mwenna muli baddembe endowooza yammwe okuwakanya kye muli wabula tuwakanyanga kintu nga tumaze tutuuka eri muntu oyo ne mbakubiriza ekintu kino eno mbagamba kyotamanyi kyowulira naye nga tokimanyi tekitegeeza nti kya bulimbo oba si kituufu wabula genda omanye owulira busamize owulira ki naye tomanyi busamize kitegeeza ki mu paati enaddako nja kubanyonyola obusamize kyeki essabo kyeki abaana kyeki endeku kyeki ebibbo kyeki olweza kyeki ebbombo kyeki bingi nyo binza okwabuuza wabula mbagambe nti mudde ku buwangwa n'ennono mudde katonda tonde yatonda eggulu n'ensi ate abasumba abaliyo ne bannabbi abali eyo bannange njagala mufune okwagala mu mutima gwammwe mubeere n'okwagala kye bayita laavu mubeere ne laavu mu mitima gyammwe era mubeere n'obumu kye bayita unity naye bo bennyini tebeeyagala oli agamba nze ndi weewagundi oli agamba ndi weewagundi nze Yesu waffe ye mulungi ffeffe abalina katonda omutuufu kati banne minzaani ki eweeyalinga katonda omutuufu n'atali mutuufu mbagamba ekintu kimu omununuzi nabbi mubale mudubi
ow'omulembe guno nze alina Katonda ayogera oyo gw'olabako era ndi mu kuteekateeka ka video ke mwalabye nga mbalaga ekifo ky'omusambwa essaawa yonna ngenda kubalaga ku musambwa ogwo nkyali mu nteekateeka ne saddaaka z'okubanga nzimalayo omusambwa ogwo yimuke gwogereko gye muli gera essaawa yonna lindirira nja kuba na live nga gwogerera nga gulagula kale bannange mbadde ku Mubale Redeemers Arena Ministries International ensonga zeezo sijja zigattako ne mbadde nnomola gwe njagala okukulagulako kubanga omwa kale mubeera bulungi